Address eri Lusanvu Don Mills Road, North York, ku number M3C1T3, powered by GEC. Bwango yagala bisinga ojja kukubira ku CEO wa conference eno ku number ya WhatsApp +16477022922. Obojja mufuna ku direct call eri +143-728-8898-62 for more information. Conference ene ejatandika ngina kuzomwezi 21 yakomekeze ngina kuzomwezi 22 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2024. Kati mwenva kalanga kangina kana akasembayo. Alright. Mwenna bannayuganda abawangalya mu ggwanga erya United Arab Emirates ne mu Emirates zonna ez'enjawulo njala batuusaako club empya bwe pya eno nno ngerimu bannayuganda abatabuzi b'omuziki ate abasajja abakwata mpola ab'eddembe nga bagenda kuba bagulawo club eno ne party gye bayise Big Bam Afro Party ng'ejja tutandika 1 September. Entrance fee ejja kuba ya bwerere teri kusasulira. Club eno bagiyita Soravdu Club, located at Queen Palace Hotel, Abu Dhabi, level 1, Amora Road. Reservation ojja kuba +971 54 34 81532. Ojja kuba tosobola DJ bano wamanga kubanga bagenda kuba batabula emiziki. Kuliko DJ Johnny onaye gyali, kuliko ne DJ oba Frank DJ, omusajja mutabuzi wa miziki mulungi era tosobola. Ebyokunywa bijja kubeera ku sente entono nnyo wakati wa ddiramu 2 n'okwetoola. Bisponsoringidwa Shams Events. Akalanga ako nako ndowooza mukategedde bwe tuvaawo tuba twolekedde video entufu ya Trace. Akalango kano keeko mwenna bantu ba Abu Dhabi ebbaala eyompya gye mbazigiridde eri bannayuganda abatabuzi b'omuziki namwe abava mu bitundu ebirala by'ensi eyo musobola okgendayo ne mbanga musobola okweyagala. Alright, kati njala tutandike ne video ya leero mpolampola. Okusookera ddala njala kusooka okutwala okwebaza kwange eri bannayuganda mwenna abali ku social media okwetoola ensi yonna. Mwebale kukola nti mwebale kubeerako kuba nti okuva president yatandika country tour eno mbaddeko nga temukoowa. Njala kubaza media zonna ezaffe eza national platform ne people power mwenna abakwata kamera muzitundu za buli ango mwebale kukola. Sijja kumenya mannya bw'obanga wawaddeyo platform yo nebeerako live ng'era bakwata amawulire mwebale nnyo mwebale ddala mwenna ba comrades abali ku ground ba foot soldiers mwenna. Security ekuma omukulu ng'ekulu omukulu eri mutwe akilewo n'abala mwenna mwebale kuma mukulembeze mwebale kumukingiriza. Ba MP ababaddemu empeke emera abawerekedde president namwe mwebale kumuwerekera n'abantu abalala mwenna ambulamusizaako abadde ku trailer bakyaliko mwebale kukola. Bwe nvaako abakobaza abo njala okubaza mwenna abali mu nsi abakyasobola okugulira abaana bo data ku simu zaabwe ne baba basobola otuweereza amawulire kubanga si mangu mwebale kubanga mukola ekintu ekyo temuggwamu kubanga tetujja kuzikiza ng'enjogera bwegamba. Kati bwe mala okubaza abo njja kubaza mwenna abakomenti nga basharinga mwebale kukola ekintu ekyo. Nammwe abaana bali ku social media abali ku TikTok abakyakola programs eziyigiriza bwe tukyusa eggwanga mwebale kukola mulimu ogwo. Abazikola ku bwenyi w'ekitabo mwebale kukola ekintu ekyo. Ne bakomredi mwenna abakyali mu strong mwebale kukola mulimu ogwo. Abali mu kwekalakasa okwetoola ensi yonna kola Uganda mwebaza nnyo mwebale kukola tumujjanga okwo. Kati video sigenda kukola kigula luggi, sigenda kukola kalowoozo, njagala tutandikire obutereevu nga nenda bugisi mufungize. Kiki ekindeese olwalo nga ndiko n'obumansuka. Okusookera ddala njala sooka tegeeza Uganda ne bannayuganda. Okwebaka twalina kungi nga n'ebyobufuzi tumanyi nti bwe tugenda n'otumala okulonda tuba tumaze okulonda ebisigadde tetwatanga kumanya. So nga ate kitukakatako okumanya kyennonze obululu bw'ennonze abantu b'ennonze bakoze mulimu ki, ensimbi z'eggwanga ez'omusolo zikola mulimu ki, kikakatako. Nazzi kuno ssemateeka wa Uganda alagira abakulembeze naddala gavumenti eri mu buyinza okusomesa bannayuganda ku ddembe lyabwe ery'obwebange, okusomesa bannayuganda ssemateeka ebiragiro nabyo kyonna ekiri mu ssemateeka wa Uganda nga bakivungisizza mu lulimi olutuufu olw'ensi ekitundu ekyo kiba kisaanidde okuba nga kivungisizza mu lulimi olwo. Nkiddamu nti gavumenti etudde mu ntebe yonna evunaanyizibwa kyenkanyi okusomesa bannayuganda ssemateeka waayo mu nnimi zaabwe ze bamanyi ez'obuzaaliranwa. Mu Uganda yo Siri yakola ekigambo kimu, yagaana okukola kye tuyita sensitization okusomesa abantu rights zaabwe n'abaleka ne beebaka ne basigala nga beebase mpaka olwali Kyagulanyi Ssentamu lwazze obbaza okusa. Kati tulina ekizibu mu Uganda kiri ekizibu kimu
nti abasajja badde bambala amasuuti n'amataayi nga bajja ku radio ne boogera ebigambo ne bafuna obulu ne bagenda bo ne bagaggawala ne balya ne banyampulukuka kale batusibyeko mu 7 era yes the same mechanism bakozesa bana abasajja bwe tutandise bayingiramu obategeeza nti ffe aba national platform saako people power twetaaga change kubanga tumanyi ebintu bibadde mukola ne banyiiga ne batandika okuzimbuluka ne banyi ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti bannabyabufuzi tebaagala bagambako kati kyekiseera tubateeke ku minzaani bajja tubuulira ani gwe bakolera kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazze naffe badde basobola okwogera ensonga zino tugumidde ebivumo nkiddamu tugumidde ebivumo ne bakuwemula okuva ku Mande mpaka ku Mande omwaka ne guggwako ne bakuteekako buli kibaagala n'ogamba ngeri gyamanyi ebyobufuzi ekyo sijja nkiyitako buyisi ne muvuma omusajja okuva ku Mande mpaka ku Friday n'asirika n'atabaddamu naye bagamba nti eryokanga neetonya ne tulaba ensiisira bwezenkana emyoyo olwaleero omukulembeze atambudde ebitundu bya Uganda ebisinga obungi message n'agiwaayo naye wankutte omubabiro leero wetugenda okusinzira tukole video ya leero era njagala buli munnabyabufuzi yenna wooli okimanyi nti yakwalula esiridde yakwalula ekoze ki esiridde katusookere wano nga tetunagenda eyo kyetuyita akatengondoza mukimanyi ekisolo kisinga okwagala ennyama mu nsiko bakiyita mpisi empisi eyagala ennyama temanyi kuyigga naye erinda bibasse n'erya era ekanga nnyo n'empologoma ne kupona enguye n'ojja n'etwala ekiwedde y'empisi kati ye Museveni n'akabinja ke bano baga mpisi batiisa n'okutta kye balina okukola naye bo bakeeredde kati njagala tutandike video tugikwate mpolampola bw'omanyi ng'oli member wa parliament ng'owajjira ku KADIMA national platform nga walya ssente za Yoseliti bahabulwa otabayisira omutano wa Kalekezi temuzizire ensanga bisibe ne muto we Jeno Sali Musale ne mutabani wa Muhoozi Kanyerugaba nga ne ku platform yo towandiikangako free political prisoners togendangako wadde mu constituency yo kusensitizinga teweetabanga na mu kusonda wadde ensimbi ezirabirira abaana bonna abaavirwako bazadde baabwe wadde abaana abali mu makomero okulabira famire zaabwe bukukeeredde lwaki bukukeeredde bagamba oba tugamba nti atalo kutambulira kusibira ya menvu ate bw'otawumukira webba ng'otawumukira teweebaka olwaleero omukulembeze waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde eruweero ebitundu byonna bitambudde bw'abadde eruweero njagala mugende vidiyo ezo kweziri ku mitimbagano nze ngenza okujja nga maze ogiteeka ku YouTube channel yange bwe naba nfunye time nnyinza ojja uploadinga ku Facebook kuno muli obaka bwawadde omukulembeze yenna atakyasobola kuvaayo kulaba kukaayukira Yoseri mubuulira mazima togeza ne weetantala nti oddamu okwesimbawo kobere kwero C1 kobere kwero C2 kobere kansala kobere chairman LC5 kobere member wa parliament totegana kujjayo kaadi ya kibiina tukoye bakirumira mpiyi bbiri nga mukimanyi nti Yoseri eggwanga alitwala mulwokuba mweyagaliza kubanga kasitofu n'akasente akagula emmotoka akazimba enju n'obeera mu parliament n'ofuna trimpe zigenda ebweru bw'ekyobo kimaze n'otuula tofa ku bannayuganda mbajjukiza gwe ne boonogaggawala omu abasigadde mu constituency ne waba ku kyalo kino baba nga baavu bajja kusala entotto butye balina okufuna emmere nabo okufuna ekyokulya bajja kinoonyawo bajja kulinnya bajja kusalako kati bw'obanga toyagala bintu ebyo oyina okubanga oyimira ne bannayuganda mu ngeri yonna esoboka ebyobufuzi eyo Uganda yaffe si yabagwira si yakabano Museveni Sserwajja okwota nannyinimu ayagala okusinga nnyinimu entannama okutiisatiisa n'abagula ensimbi ne muwayo emyoyo gyammwe ku lw'eggwanga lyammwe tubako basajja mu ba MP bakansala mubadde mumanyi bulungi nnyo nti olw'okuba twava mu kalulu kansoke ntubaviire ku ntono bwe twava mu kalulu abasajja basinga tebamanya nti waliwo abantu abagenda okulemezaamu njagala okubaza nnyo buli mwana we twaviira mu kalulu obadde okyakomentinga okyapositinga okyasharinga okyakola live I salute you. Mission ya Yoseri yali akuzikiza social media ng'okulonda kuwedde era mwakira example mwazira bulungi nnyo kamwa kange kennyini
ne baganda banga basobodde okuyimira ku magulu gaabwe abiri ne basigala ku mulamwa ne tukuba ekyo osinde guno bweguzzemu okufuna gwe bayita omulaalo oba gwe bayita omuzinzi naye nga si yali mission ya Yoseri n'akabinja kali katwekwesemu atogijjayo girekeeyo togijjayo mulekeeyo video temugikwatamu baali bagamba nti kiggwera wali ku 221 nga kikomaawo ffe ne tugamba no musaaga tuli mu revolution ensonga tugenda zoogera ate tujja zoogera nga bwe zirina okuba member parliament atasobola kwogera ku Museveni atasobola kwogera ku Janet atasobola kwogera ku Muhoozi atasobola kwogera ku bana bakadama battibwa atasobola kwogera ku Musolomo gwe basoloza omubi atasobola kwogera ku kiwamba bantu atasobola kwogera ku nsonga y'abantu batalya mmere school fees ezirinye ezo mbaata zaaneti muzigambirewo ne bozza mu likikolero si wano nga zikola consultation mubavumirewo mubakube n'amajama agenziriza tukoye nkwezenge kati njala bategeeza nze ne bakyali bange ne bantu bange abasigadde ku social media nga tukyasindika ekintu kino mu bugobi bw'ekitalo mwe bali nyo balire ddala mwabamujala baboza ba MOP ba kansala bali ku social media ko n'abali mu Kampala wakati mwali muloza nze Lumbuye sobola kusagala kudda Kampala ebigo binjogera mu temusobola byogera in fact nze ng'omuntu okujjako kwagala eggwanga lyange ebigambo byenjogera bina kakata kuba nabyabufuzi kubanga mwina office nze I don't own any office nembyogera nga muna Uganda alumirwa amanye eddembe lyange mwe mwina okwogera ebigambo bino nga mubeera ku social media mubeera ku TV ne waliwo ne MP alayira nga tasobola kukola the statement eya sente esesatu ng'akonda ebinge bikolyo bya Museveni n'obubbi n'obulyake n'okusenda abantu ku ttaka tasobola kyogera olw'okuba nti baamuyita ne bamuwa ettaka kuno kulabula buli member parliament era gwe tuddamu okusanga ne Charles Peter Mayiga wasanya kaloli ku mukolo nga mwogera manya nti ensi yo giriddemu olukwe kuno okulabula chairman LC5 w'Emityana Mugisha eyayita omunyarwanda wa Kabaka nkuwooninga gwomu ku bantu abalidde mu struggle eno olukwe nga weeyisa okwatagana Charles Peter Mayiga nga mwagala kusuula Robert Kyagulanyi Ssentamu ne zaake era gwomu ku bantu abayisa resolution ey'okugaba ettaka y'embuga y'Emityana ekyo nkimanyi naye musajja gwe Mugisha munyarwanda wa Kabaka nkulaba ndi w'Emityana tugenda kutuyana naawe mpaka ekyo nkikubuulya mwe mu kunkwezenga zitubadde tusiriikiridde ebbanga lyonna kati nkugambye gwe munyarwanda wa Kabaka ow'Emityana Mugisha omukozi wa Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja eyeekuba ne mutunda ettaka ly'embuga y'Emityana kubanga oli chairman w'LC5 bukukeeredde mutula mu meeting nga mwagala kusuula zaake mukolagana basajja ba NRM nakyo nkimanyi awo tuvudde otujja genda mpola kati MOP yenna mubadde muli mwali ssente zammwe muzimbye embuto mwali mu gisimanyi G20 mutandise okukola obukukulu obusonda ssente mukola buli kimu ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu Monday to Friday weekly monthly yale nga tewaliwo MP asobola kukwata simu ye ya buyonjo to counter attack blackmail propaganda wadde okudefendinga Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu mpaka n'olwaleero abasiko bungi temukikola ffe omuyita abasiru abayiwo omubiri nga sisobola nakuddaka sisobola nakola famire yange sisobola nakola kintu kyonna nga ne bizinensi zange zaafa nina abantu ababayirawo mbiro bali mu kkomera n'abalabe baziika mu mass graves temwina kye mbali presenting de wadde obbalaga omutima wabula mukeera ku makya kulya nsimbi ne mbwegera kati bubakeeredde olwaleero omukulembeze message agiyisizza era agibategeezezza buli amanyi nti toli redde terobinyike mu nsuwa ogende fere tugenda mu 2026 eyo teriyo president agugambye buli yenna ajja alowoleza mbu agenda 2026 oyo mulabe wa Uganda asooka twagala buyinza waffe before 2026 nkiddamu buli member parliament simanyi kansala ajja asinikiriza obunnyo simanyi mundabiranga 2026 totegana kwata ejjo lyenziriza limubbe talina wagenda kuwaabira mubagobe mu masinzizo bagobe mu nkikozero si wanu bagobe mu nyimbe ne mu kuziika tetukyayagala tukoye enkwezenge ne bavuma Kyagulanyi okuva ku Monday teri mtu wadde asobola okuva wadde okudefendinga ffe tudefendinga mwemusirise olw'okuba nti Salimu Sale yabawa ssente olw'okuba nti Museveni yabawa ssente musirike kati nga mmwe kye mwagala ennyo in fact n'akabinja kaleke nayogerako akava mu DP block mwe kennyini mwalina mission nga mukimanyi nti kisobola Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta mu taking over that was your mission
ne message ya fuluma Bobi Wine ngali agenze mu Western Uganda mweke nyini mission mwali mujimanyi ko tubakyagulanye center mwanyi zito obutava mu Maserengeta abamote mwagenda yo mweke nyini abamote mwagenda mu Maserengeta ngo chime mulinda bawulire ndio mukulembeze no UP akubidwa masasa agamutiddewo mweke nyini dira kisovu mpuga na akabinja kamwe nga mulinze era nga mukimanyi bulungi nnyo nti tugenda kulya bulizi masasi tugenda kulya bulizi mawulire afudde kubanga mwagala kutwala kyebabatuma bakulu mbabulira temulanga mufunye sente muzimbya za akedi mututta abaana bammwe mu nsi z'Ebulaya basoma mulina amayumba gatunulanga abantu Uganda tujja gifunda mutu banoonyonyo kwomu Uganda tujja gifunda mutu banoonyonyo kwomu ekyo nkibabuulira muli baddembe okugamba nti nze Nupu ngivuddemu nodda mu NR mwana ogenda mu MK dani okutubeeza ne mwefulanga abafuka dani okutubeeza wano ne mwebuzabuzanga abasajja basitamye bafuka oba bafuka basitamye nkiddamu goba uliranga Kyagulanyi byayokola okujjako mu 7 nga gwe bikunyigiriza ku lulwo mulekera kwebuzaabuza nga abasajja basitama bafuka kera ku macho yogerenga kagabo yakola ogende tetugenda kunyega kera ku macho yogerenga oli oina ki owawa oli side zeri ngojja kujinja lwe yayogera tetugenda kunyega goba ogenze tuba tukuwonya nemwa abebuzaabuza nga abasajja abasitamye nga ate bafuka bagundi tubakoye empwezengeza mmwe moza 226 ani agero gena 226 kati president abagambye buli muntu yenna amanyi nga tosobola tero tubuulire fe tumenye ekyokukola okumanya bana abasajja babi nnyo okuva le babalonda batudde kubanga Salimu Sale mu 7 ne muhozi bagamba nti mwe mukole kye mulina okukola temukkiriza genda kutegeeza abantu kwekalakaasa mubeeraawo tujja bazza mu kalulu tujja bafu fe bannanyini tujja bazza ne bavuma Robert Kyagulanyi center ne bamudegrading nga teri MOP teri kansala teri muntu n'omu asobola kuva ku defending Robert Kyagulanyi center okujjako abana ba social media bakikoze mukoleraani kye tubabuuza mukolera junta kati bakulu Kyagulanyi tagenda kufa kati era muswadde kyekisokera tagenda kufa kati nono yenyiri bale bamusindise kutta Kyagulanyi olwale nono bale bamusindise kutta Kyagulanyi nira ne yalemeddwa omulaba huyo ayina Kristo huyo bale bamusindise kutta Kyagulanyi omwana nagikwata Wajira wajisho Bobi Wine uli olwadduka kubanga mweche mumanyi mulinze bulinzi nti omusajja afudde mukole mu celebrating eche mwagala kubanga ne mu mission olwalira kibadde nga bagala muto uyo guy uyo hiyo Kristo kati bakulu baba MP bali mu nopo enkweze ngemba tegeeza eyabalwesidde bavumye omukolembezo waffe almost for good it's approaching 3 years nga bamuvuma ngera mumanyi
ono takyali era ne mu meeting bali mutulayo mutingiza muhozi mbuzi banga tabunga ati litakyalina maanyi tena kyatugamba nga mubeera kuba nzija ne mbyogera ne mutula ne muhozi ne mugende eno makage ne mugenda ku Serena ekigo ne mugenda kabira kanto kede mutula mu meeting ti kyagwa tena kyatugamba ne mbuganda kyalina maanyi nga bumbyogera ngera kusoka kubuuze ebi kumwe mwenna ba MP Kyagulanyi nigo yawandiikidde janko campaign janko contract tour ngojjeko tiimu ye eyoku security ne security ye anigo yawandiikidde official tulage balwa Kyagulanyi yakwandikidde je campaign oje ku tour mwerese mweka oluvanyuma lw'okulaba nti amaanyi gakyaliwo ate gasusse nimbadde mugamanyide omutandise okwejjayo kwamba badde mu kibande katimba saaside kamba bikire nga obudde bukyali bakulu either muzeeyo sente z'abasajja oba muvuye mu confessing mu public ensetegeere obulawo bwolekedde otherwise aba mugenda kuttibwa mugenda kusibibwako emisango mujja kukomekereza nga mugenze mu makomera nga Museveni abasibye oba mu muganda we sali musale kubanga temusobola kukola mirimu gye teri musiru mwebaga sebusiru wanjo kazitanyirizo teri musiru ku nsi ya Katonda ate muntu atamanyi nti mwali abasinga obungi ate nga abagala mukole mulimu gye mulina okukola kati kino kibagamba kumaanyi ge mulabyeko eruweero ge mwalabyeko emayuge ge mwalabyeko mu mambuka ne ge mugenda okulaba gye mwalabako embala ge mwalabako Fort Portal ne ge mwalabako Kasese ne ge mulabyeko olwaleero gwe mwalabyeko olwaleero ruweero mbalalira mugenda kufa pulesa kubanga njala soka bategeeza mwenna Kyagulanyi abamanyi mmwe baani mukoleraani n'ebigendwa byammwe biki mubaddeeyo nga bamuvuma nga temunyega nga musirise kati bw'abalazeeko nti amaanyi agalina mwenna mutandise okudduka mudda temudda musigala lwasigale gyali buli omu sigala gy'oli gwe wenna atasobodde kulya speech ya president gyayogedde genda ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook ku TikTok ne ku YouTube ojja zisangayo ne video ngitaddeyo ku YouTube yange ogenda kakasa kye bayita nti struggle ya ddala ate twagala change by all means Kyagulanyi akugambye nzi ne bwe mba nvuddewo nga banzise struggle genda maaso twetaaga ensi yaffe Museveni n'akabano ke tebajja tumanyira ku ttaka ly'abajjajjaffe ko balwanira ne babawa ekyokulya nga tebalina kye babalina ne babafuula kye balina kati babatira ku ttaka kati gwe badde basuubira nti byakuzanya munnange nkusaasidde either you with us or you are with Museveni that is it oli naffe oba oli ne Museveni kubanga naye kennyini bimusobedde Museveni bimusobedde era ali mu panic ne family nabagambye wiiki eno yennyini ng'etandika ne bagamba nti batuuza meeting ku meeting nga bakimanyi nti biki bagenda okukola kitandise okubaluka wetwogerera waliwo divisions oba okwawukana mu byokwerinda one within the state ab'ebyokwerinda bali mu kwawukana ntegezeddwako ne mu meeting yatudde I think today is Friday meeting yatula ku Wednesday between Wednesday omukulu omu yagamba Yoseri ntomanyi nti it's high time we hand over power to people oyo naye yabagambye yabadde kayindo tafere yagambye Janet mu byabaze mu meeting nabagamba mmanyi according to what I see tetukyalina kye tugenda kozesa tukozesezza amaanyi gaganye tukozesezza ensimbi baziridde tukozesezza state machinery biganye tukozesezza blackmail propaganda aganye omusajja alina amaanyi wonna bagamba nze kayindo tafiire na fiirwa dda nina pulesa nina alusa nina biki nina n'ebirwadde byange sikyasobola kudduka sikyasobola kubeera mu nsi z'abazungu n'abagamba abamu munammwe kennyini wano otwogerera mulina ebirwadde bingi temusobola dde okugoba embaata mu luggya wadde okulonda amagi tugenda kubeera wa Janet Museveni jalamuwakane kandi otafiire tebagaba ekintu ekyo mu meeting kuba openly era yo bamaze okwogera ekigambo ekyo tiyanize further discussion n'atambula n'agenda ng'abalekedde message Janet muwalawe yakugamba ki Museveni abantu bakaba kutunde baganda wayo obuyinza ekizibu ekiriwo mu inaka resistance nekagenda ballet obuzibu wano kamba warning kino kiddamu Museveni tebakusiruwaza
oba emizimu gy'emibi gy'osomera tegikusiriwaza nti olagira omusirikale akubirwa Kyagulanyi essasi kubanga mukimanyi nti you can control ni already waliwo division njagala okubaza for first time njagala okubaza poliisi amagye mukimanyi nti kibakakatako okukuuma emirembe njagala okubaza nti temukubye muntu yenna muggo temukoze fujjo lyonna n'abantu babakozeeko fujjo. That's what we call democracy. Muina keeping a law and order. So amagye poliisi nammwe abadde n'ebiragiro ebitta oba ebikuba omuntu ojja kuba essasi limu nga ligula ojja kukozesa essasi limu ligula awulawundi emitwalo 2.3 otero bati Kyagulanyi Ssentamu omanyi nti a one single bullet can cause a genocide which can lead to the death of millions of Ugandans. A single bullet. Gomusirikala ali awo oliwa ESO oliwa CMI oliwa ISO oliwa UPDF oliwa military. A single bullet can cause a catastrophe. Use your head. Kino kyemulwanira kirimu overstay. Constitution yakyusibwa emirundi gyonna by force, by bribing, n'okukyusa ssemateeka. Age limit ne bagijjawo. These people, they are not politicians. Bano si bannabyabufuzi Museveni n'akabinja. These are bandits. Abajja okutwala, the occupants, bajja kutwala bintu byamwe na kusaanyaawo. Kyova olaba tebasobola kudiscussinga politics. Bamanyi ekimu kozesa blackmail, kozesa propaganda, divide and rule, tulugunya, wambata. Kati ate disadvantage eriwo nti bali mu overstay. Disadvantage endala eriwo ku bo. Entire generation is 60% of the Ugandan generation eri between 18 to 30. Ba jobless seekers tebalina mirimu. Abaana bemulabye Luweero, bwe mwalabye Mayuge, bye mwalabye Embale, bwe mwalabye Fort Port, be baana b'abasajja n'abakazi abaleeta Museveni mu buyinza bonna abaafa bemugobye ku bataka. Kiki mbasuubiramu? Be muyita nti banywi banjaga, be muyita nti banywi ba mwenge, ani abatuusizza ku eyo level enyo omwenge ejwenjaga? Ani abatuusizza eyo? Abaana bemulabye Luweero tekulina omwavudde outside Luweero okujjako convoy ya president. Bonna basinga bazzukulu b'aba bazirwanako. Be mutaasasula, be mwatta, n'amagumba gaabwe ne mugajja mu ntana ne mugaguza abakyala bagakolamu chemicals tutamanyi. Be baana abo. Museveni toyina mukazi, toyina muganda we yafiira Luweero, wadde akawanga tekaliye Luweero. Jeno Kahindo tafire semu tuju. Jeno Mugisha muntu kyekisera kyekimu, retired Kano Kiza Besigye kyekimu, Muhoozi tofira ngayo wadde akabizi, Jene tofira ngayo wadde akakoko akarujumba. Naye abantu bemwattira abantu esaazi n'omugoba ku mataka. Bemusibeni nakomera. Gwolooza bagenda batunulira batya. Muwoza nti abantu bagoberera Kyagulanyi, gwolooza Kyagulanyi ali presenting ekyo mwe kye mwabajjako identity yaabwe. Robert Kyagulanyi Ssentamu kitaawe ne bajjajja balwanira eggwanga lino Uganda odituusa we liri mwabata. Mwatta kazini wa Kyagulanyi. Dr. Andrew Tankome Kayiira gwe kennyini Museveni guwa mutta. Gw'osuubira ti Kyagulanyi ali presentinga ki? Olwali abadde Luweero simanyi wabaddeko Mandwa ki simanyi. Simanyi Mandwa erinnya Kyagulanyi. Kasita mwambazizza olubugo bamukwase effumu n'engabo ebigambo byayogedde nze naawe tebyogera mutiitiizi. Ebigambo president byayogedde nze naawe tebyogera mutiitiizi. Atanalaba video eyo genda ogisanga ku Facebook ku zonna babaddeko ku live ne ku YouTube kweziri. Ebigambo byayogedde nze naawe simanyi. Oba Mandwa ye mulinnye oba kiki ekimbaddeko oba engeri gy'abadde Luweero nga n'emizimu mingi nnyo egyafire Luweero. Omusajja ayogedde ebigambo nga talina gw'atya. Njagala omumbuli munnabyabufuzi asobola okuyimira n'ayogera ebigambo bya Kyagulanyi byayogedde nga tebamuteeka mugaati mu kamwa. Ejjoogo lisusse. Tosobola kuddira engalo zino ezikuwa ekyokulya ate n'ozitemako. Mwajja temulina wadde engatto,
Temuina wadde akasepiki k'ettaka, mwe muina mayiro z'ettaka mwazijjawa. Kampala ebizimbe ebirimu byonna byali bannayuganda bannakabala bonna mwabatta. Kati mwe mu owning arcade, shopping malls, bannyinizo baalagawa, mwabatta. Amasomero gaffe gannansonga mugasaanyiza omuzimbi agammwe mutubanja ki. Abaana baffe abaana b'abasajja abaalwana mu nsiko bonna baggweredde Buwalabu, baggweredde mu diaspora, badduka ekibambulya kubanga babaze okusoma tebalina mirimu. Owammwe azaalibwa alina omulimu. Oluva mu magye gomutikkira n'abeeranga oluva mu magye bw'atava mu training afuukirawo meeja. Nga waliwo n'omusajja yalwana nga basooka bakuba amasasi agaasooka nga bonna bakyalina ba private n'abamu bafudde tebafunye ssente. Ng'omusajja omukulu yalwana olutalo lwa 1996 ng'awummudde mwaka gwedde mwamwe emino gy'amabaati 30 gagenda kukola ki kusidwa nga lya serving de myaka 35. Mugenda kukola ki? Nodira omwana yalwana okuva mu 8 noga nti ogenda mu omuzo omwaka ogwedde baguno noga nti ogenda muwa emitwalo 5 omuwa emitwalo 5 n'amabaati 30 agenda gakozesa ki? Agenda gakozesa ki? Agenda gakozesa ki? So waliwo division enene within forces. Mwawa orders shoot and kill. Kino kyonna kye mukola kibadde kyakwebuzabuza. Mbwe amagye gabadde peaceful kubanga mwina kye muzannya. Let me tell you one thing people kamategeeze ekintu kino. Waliwo kye tuyita reverse psychology. Reverse psychology omuntu asobola okukola ekintu nga tomanyi agenda kikola. Oba premeditated statement. Kati njala bowe example. Yose president statement yazikola bulungi azimanyi. Kati yose ayina ba propagandalist ne ba blackmailers abali ku social media. All along babadde bakubanga Robert Kyagulanyi Center ne mu campaign bamugana okutambula. Kati lokuba aliko pressure wa World Bank, aliko pressure ya IMF, aliko pressure ya International Criminal Court, aliko sanctions nyingi nnyo. Ate nga akimanyi nti ayagala kukyusa kukulembeza we muhozi nga tekikirizibwa. Kati yabadde ayina okulaga ekintu kino nti mugamba nti mu Uganda temuli democracy. Kandeke Robert Kyagulanyi Center mwatambule. Balime mukubatiya gasi wadde mukuba essasi lyonna okuba konvoyi musasi. Kati ye amalaba gambe nti mukiraba ono muntu wa kati bali bakyakifumba nti aha lwaki lero tebamukubi masasi bakubye tiya gasi kitegeeza nti akolera Museveni kubanga tebamukubi masasi. Ekyo by'obufuzi omuntu yena asobola okukikozesa nga reverse psychology okulowooza nti yakikoze mbukubanga ono amukolera. No, waliwo pressure already ngeri ready alert nga wakolera any slight mistake agenda kuba ali accountable for ekyo kiwodde. Ekirala bano basobola okudda kuba nabagambye nti bali mu kutula mu meeting kati batudde bona bali basigadde bona ba opposition kuba nabagambye mbanga mwagala change mwaki temugenda ku kyabula bona basirise bali mu kutuuza meeting batandi era mwalabe nga FDC etandise jema bagenda kwekunganya batandike nabo gendo okukola country tour. Mukola country tour Museveni ayinza okuleetamu ebizibu n'atandika okuba bano bonna ba FDC bajema baani atandika okubakuba emigoneti ya gas. Olwo basige ekifaananyi nti ate Kyagulanyi gwe batakubye tiya gas yakolera Museveni kubanga kali kazanyo kali abufuzi bwe bati bazanye ebyobufuzi. Kati yajja kulaga nti bali bakyaliire bagenda bakuba tiya gas. Ne kifaananyi kirage nti etulumba tebakunisa nti temukubye tiya gas mu kubanga amukolera. No, that is wrong. A method in full mu byobufuzi. The moment kasitolangirira road map n'ogamba nti okulonda kwa 2026 nti ye kugenda kutambula bwe kuti kitegeeza mu constitution amateeka gakkiriza political party w'ekibiina ky'ebyobufuzi okutandika okugenda okwebuuza ku bantu n'okugula offices ez'enjawulo. Kati kegeteeka mu twayisa ogenda okukola country tour zino. Nabali abannaffe tetubagana agenda kukola country tour naye bayinza okusanga obstacle Museveni agikozesa nga advantage okulongoosa erinnya lye nti aha oba okulaga abantu nti Kyagulanyi we era teyamukubye tiya gas. No, tamukuba kubanga tayagala mukuba tamuyina. No, akimanyi Kyagulanyi is a timing bomb. Si wa bulijjo nga bano abantu be bakozesa nedda. One, akimanyi nti Kyagulanyi afunye mo numbers zabadde tasuubira. Two, akimanyi nti already yava mu mukwano wakati w'Omumerika n'Omungereza ne European Union badde musiga akazigo.
kubanga ye bwe yava wano yagenda kudda eri wateeka munda era mukwano gwa teeka munda kyokka nga teteeka munda alwana eri nabali abasajja baleeta Museveni okuli aba European okuli eri Queen okuli eno mugundi okuli gundi jolo baliddawa nga jolo badwa balanyisa teeka munda kati enne slight mistake gyakola bano bagenda kuba bakokola kati yakimanyi nti bamulinze okukolera so ate ng'ensobe badajja gikola kati bole ba setting ebintu bino wammanga njala soka babuuza state mu panic amaje bagawa orders gaganya ku executing orders ne police waliwo amaje agana shoot and kill eri amaje agamba nti no ne police ena order shoot and kill waliwo police gamba nti no kina bagamba nti wagenda kubeerawo crossfire ekigambo crossfire kya luzungu kitegeeza nti abantu ab'oludda olumu basobola okufuna obutakkaanya ne beetunuzaamu emidumu ekyo tuyita crossfire police na police basobola okweyisaamu MP ensambagire n'amasasi gito crossfire within the system kati waliwo eno system already divided eri abagamba nti ekimala kimala eri abagamba nti kati obusirimu bana basajja buli bwe batikasoke mbanyonyole yose yakola strategies nga tamanyi nti buli kintu kibeerako time wekitandikira wekikoma yayingiza akabano kangi nnyo mu buli government sector omuli ministries omuli authorities omuli amaje omuli police omuli amasomero omuli amalwaliro natamanya nti that was a big mistake buli lwoleeta omuntu nga wasindignance Uganda obanga simu na Uganda agenda kulisa akakanja abantu basanze mu kitongole ekyo kikyo osuubira bannakabala kye bagenda okukola bagenda kwemulugunya obutakola birungi mirimu ekintu kife bwe kitwe kifa kyekisooka ekyokubiri yali kulutinga abasajja be mu maje ne mu police kati naddira ba indignance Ugandans n'abasaako bana basajja baba placing naye nga ba placing bagenda okozesa okuwebiragira ate bajje bakole shoot and kill bakole arrest naddira bana akabanoke n'akateeka k'amayinja bw'ota batambula basibya no pistol nga pistol agitadde wano batambula baniginda balinganga ente zinusubulaya babeera ne pistol bazimba ateeka no pistol n'esiba nawana empingu n'akakebera kati ya gas n'akwata radio call enakwata smartphone n'azimba bw'ati kati keka akabano kati abo tebalwanangako abo banyigiriza bano basanga mu police katosobola gama omuntu gwasanga mu police agikoledde emyaka 15 nga tafunanga ddala byonna naye nga nego baleesa musinga okutegera musinga experience nosuubira nti wagenda kubeera waakaawo tewali waakaawo kati ye yaddira kiringanga bwono kambo ekyokulabira kuwa kiringa bwonoofumba enva zino bw'ozifumba n'oteeka butto mungi nnyo mwana atto butto teyeebulizaayo era enva omala zifumba n'oziteeka esayidi butto yeesengejja n'adda kungulu bw'ati enva entuufu ne zisigala wansi kati ffe ng'abali b'emmere ebiseera ebisinga aliwo omuntu nga tayagala kulaba ku butto oyo era nga ne baba bagenda kusena nva asooka kuwenjula butto oyo n'amussa ebbali n'alyoka asena enva ekyo ekika ky'abantu gye kiri nga nange mwembi kasita ndaba butto ku mmere eba ennebye kati Museveni yaddira amaje n'agateekamu abantu be bona ne badda kungulu we bati kati ba indignance batanga okay kati oyo nze tasobola kumpa order ne wajimpa ngenda genda ne bulugunyira sigenda kikola kati kiyakola yakola ekintu nga amanyi kigenda muyamba kumbe kati tosobola kuddira muntu waakabano awe order shoot and kill ajiwe indignance policeman oba UPDF officer amuge shoot tebigenda kwatagana kubanga bakimanyi temuli ba wano 2 mubatuddeko 3 mubamanyira 4 muli inexperience temwine experience just mukozesa kwagala kumanyira kati ye disadvantage ye yaddira nateka butowera muywa kungulu kuno konna enva ziri nazireka wansi kati yengalo zambu ya kimala yakikuba yakimala mama ekyo si bati babikola ye bwatu yatekawo abakabano kenabateeka buli wamu bibali majje bali mu police bali mu kukisabe bali ludda buli wamu baliwo wakamalo one
balakinga common sense. 2 bali arrogant. 3 tebalina experience. 4 tebalwanangako. 5 bamanyira buli gwe basanze. Kati in that process balozinze buli kimu. Ye kyatamanyi nti alozinga yaloza nti akoze nnyo. Ekyo tukitaddaawo. Omukulu ono mbagambye nti already wagenda kubeerawo crossfire. Kati kyakoze n'agamba nti kansoke creating diversions ku social media. Nsobola okubanga nsika abantu n'ekiganyi one. For the first time oba mu kiseera kye eky'eddembe bwe mulabye nga akoze anniversary y'emyaka 5 n'agendako ne mu studio mukube ebifaananyi babiteeke mu public domain ne ku social media biscatation y'abantu kyaganye okukola kubanga abantu baba kukoyi tebaagala kulwa ku kifaananyi kiwadde wekifaananyi. In fact kibaba benyinyibwa okwenyimbwa okumanyi babenyinyibwa kati benyinyibwa ekintu bayita Museveni ne mukazi we babenyinyibwa. Kati yo stunt y'okuteeka Smail anniversary emyaka 5 mugenze mu studio bakuba ebifaananyi babisimbe ku social media tebikola abantu bakowu tebaagala kumanya kintu kiwota Museveni na mukazi wo. Ekyo kyabaganye okukola. Najja n'emboozi ya bomo simetata bomo ne tuzikuba flat ne zigwa. Yeke nyini bwe yazzo okwogera njagala omuntu ategera obulungi nga ina windows zikola ombuli Museveni yayogedde olunaku lwajjo. Kubanga ne ku social media kikyaliko. Njagala ombuulire bintu bya Museveni byayogedde ejjo biri luddawa nga ne ku media oba bikyaliko tebiriiko. Kubanga public ekimanyi takyalina kyakigamba. Waliwo omuvubuka akola ku PBS ku telefayina. Mumwetegereze nnyo. Yeyita nti mugezi naye ayina embeera gye yeeyisaamu ng'omusajja afuka asitamye yeebuzaabuza naye nga tetukimwere mukozi w'amayiga era mukozi wa state tumumanyi lwakuba yeebuzaabuza. Oyo gayo mumumanyi yabadde ku live ng'akuba essimu ng'abuuza omukulembeze w'eggwanga wandiyagadde ayogere bigambo ki oba nsonga kizaaba ayogerako bw'abazza okwogera. Eyasoose okukuba essimu yamugambye otakyalina kyatugamba tena byagenda tugamba. Omanyi gayo yagambye ali mu control room gwe lwaki leka abantu nga bano okukuba essimu omugirako eri n'onyiga epesa n'omuggyako nze kati bino ngenda biddamu ntya era ngenda kuwaabirayo ogenda muwaabira waani mulina ekitongole gye muwaabira abantu abakuba masimu oba bakozi bannamu abaleetinga information efuluma nkubuuza mukulu oyina ekitongole ate bannange Katonda mulungi nnyo mugende muleka video yaga nti nze nja kuwaabirayo owaabirani oyina buyinza ki bwogenda okuwaabira omuntu bwakuba essimu in the professional way ng'otidde omuntu kyaba ayogedde teekawo disclaimer by'owulidde oba ebigambo by'owulidde ku ssimu si bigambo bya TV eno bya muntu akubye essimu gwe ng'oli professional so sigamba mbo wakite omugiddeeko eyo kati nze ngenda kuwaayo gwe genda oweeyo omwana wannyo kuba mukazi wo ne mugati mwasoma mulinga simanyi Bannayuganda baabamu abaaki era katambudde ku social media kwekali mwamule bulungi nnyo kati bujjo tubaga nti abakola mu mawulire basinga obungi ba state mafias ba state agent nga muwakana statement gyafulumiza mbunze nze tebajja kumbuuza buzo ngenda kuwayo muwayo waani mpozi oyo akubye essimu tumumanyi ne gyagikubidde tagimanyi kati ogamba otya ali mu control room mbu ngenda kuwayo genda muwayo ku ddiru ki kati bantu betulina abali mu mawulire naye nga yeefuula mbu sime kumbe naye musege guli awo awo tuvuddewo bwe yamaze okuteekawo sitanti za bomo zaagaanye najja ayogereko eggwanga byayogedde Katonda naye tabimanyi nange sibimanyi kuba byannemye okutegeera talina nsonga ya simba gye yataddewo binawuliddemu nga byayogedde kuga abantu kubawandiisa bayingira mu loogi ne mba hoteeri kyekyo kebisigadde byonna takubanga ye ADF ye Al-Shabaab ye buli kimu talina kyatugamba ngero omukubi w'essimbo yagambye tugenze ku namba 3 njagala omuwulire Yoseri alina emyaka 9 omuwulire onako yali yakoziza baafedde era najja mu public domain ngeriwe sponsored ngeze ku kisawo ky'ekkolo njagala ombulire Museveni ku myaka 9 yali yakozizaako baafedde n'agiteeka mu public if it wasn't a diversion
birthday ya Museveni yabadde diversion to control over to limit the damage eya campaign eya tour ya Kyagulanyi njaga ku myaka 9 gyalina afugidde Uganda emyaka 37 abadde ebyobufuzi okuva mu 1995 njagala ompulire birthday gye yakoze ngiri public ngebe yagikoze kubanga abadde ayagala kakkanya panicking bali bubi abasajja bali bubi basula bubi gojjala ompulire bwe yali yakoze birthday tagikolanga bine bakola kubanga bali mu panic batya ekyo mukitegedde tuvudde waawo gwongamba otya nti ogenda kukola birthday n'ogamba nti ekibuga enguudo ezimu tuzisibye ne Kampala oli tumusibye akatale kabba magumba oli osula mu mulyango mama yangu Fatuma ekyamusibiza enguudo zino nga Kyagulanyi agenda Luweero kati tebamanyi yavudde mu north yavudde mu east yabalekedde message ki yabagee batambule ekiro batambule basembere kampu okuwangala kuno kukulabisa ebizibu okuggala engudo za Kampala bwe yabye tuwange mu east ngege tatamanyi bwe bajjeko kamera abatuze bage batambule nga no kunywa ku mazzi Our mentality is the big problem to these people. Yokusibe ekibuga kubanga these days they lack intelligence. Tabayina intelligence kati. Tamanyi kamera lwavudde ko balive nga ziwedde. Bwe afunya akafu yabage mutambule empola. Anali kisinzo bakanga. Badde bamanyi Kyagulanyi bwave bwati nga avudde yabadde ajja kusula mu Luweero mwennyini. Mu Luweero mwennyini bwe badde bamusubira okusula. Kati kigenzo babubako. Ng'omusajja atandikidde wano gundi. Atandikidde Kagoma. Oba atandikidde Kagoma. Kane bagamba wait omusajja abadde asembedde yasuzendo bwate kumpi kati ekyo kyennyini kye bakoze okusiba ekibuga. Bade bakimete omuyasa olubagamba nti kati mwabeeri ngeje mwafunye message n'abino tutandike nga tuddire ku kusiba ekibuga. Era mwenna bali mu kibuga Kampala mu kimanyi mujjuddemu amagye agali muleeya n'agali mu ngoye za bulijjo n'abali ku rooftop snipers. Ekyo akiwakanya genda okibuuze nnyoko. Bekanze nnyo ng'atandikidde eno. Saidi Zekawempe gy'atandikidde okudda eri. Kati kisinzo batisa bade bamanyi nti yasuze Luweero. Bekanze omusajja atandikidde almost mu Kawempe. Kibatisiza nnyo katugandi mu gale enguudo za Kampala ezisinga obungi. Ne balyoka bateekako emmamba ne bateekako amagye buli wamu. Kati mukulu Museveni ekikutawanya sekiraba. Ekizibu kye muyina mwe mwali mulowooza mugenda twala eggwanga eryo nga muguze buli mbwa yonna eyo by'obufuzi kubanga muyina ssente nga temusubire muntu agenda kuvaayo. Era ne mutula mite mugather our problem now is Robert Kyagulanyi Center, the rest we can control. Okay, no problem. If Robert Kyagulanyi Center is your problem and the only solution you have is to shoot him, no problem. A single bullet, a single one bullet can cause catastrophe. Ate mwine musobola kuddukira. Temuli nawe musobola kuddukira. Bobi Wine bagambye tinze ne bwe munzita
tulina okweddiza eggwanga lyaffe ate akikoze n'abalagidde mwenna famire zammwe zijja kusasula ekyo akyogedde bulungi nnyo mu video gye ziri ku social media kati gwe ayagala omutta akugambye yanguwa tolwawo kati bw'otula zino ez'enkwezenge zigamba simanyi 2026 simanyi bagiza G20 simanyi bana abaasirika era abakibagambye mubiwulidde bulungi nnyo gwe tolowooza nti struggle tugimalya mu Kampala no eyo strategy ya Kampala izo okubanga yavaawo nangalo gundi ejja strategy nga ndala nnyo tojja tagimanya in fact gw'osubira Kampala no kilometers esatu kuba Kampala ndozalemu kilometers Kampala mutuufu the real capital city is within the width of 3.5 kilometers not 5 capital city ntuufu erimu 3.5 kilometers from New Park Tax Park and Old Tax Park oba okuva ku Bank of Uganda okufuluma kilometers 3 n'ekitundu okwetooloola Kampala omutubire ebisigadde byonna masaŋŋanzira wabasinga muga nti okuva e Kampala akoma wali akoma ku nkulungo y'e Busega n'agenda simanyi Kawempe simanyi n'agenda n'akoma wali sort of Nambole nadda ku Lweggaba n'akoma wali simanyi najja n'ankumbi n'amasuba stories bwezityo bwatyo no agomba sanganzira Kampala omutuufu ali mu 3.5 kilometers kati mukulu so far goboga nti emyo no gitadde mu 3.5 kilometers wogenda okukumira obuyinza bwo nze ngamba werimba watandika n'abantu 27 ne mundu 27 zo wandika mbitabo ekitone nnyo buli tuwa ebaddewo kyagulanyi kwabadde kitone nnyo kubaddeko abantu 40 ekitone nnyo kubaddeko abantu 40 ekitone nnyo ngamba ekitone nnyo kubaddeko abantu 40 Luwero mzabanze ko bakonyi 5 wabadde bagenda mu kakadde eruwero kati watandika n'abantu 27 ne mundu 27 oyina amagye genkana gati oyina ekitono nnyo oyina amagye tegawera na 40 tegawera 40 wadde 40 tegawera kati katugambe buli musirikale omuwadde omuntu omwe gwagenda okuuma bagenda bakuumira jukira government already mulimu divisions ogenda kikola otya tolaba ogenda kikola obuzibu mwina kawumenta temutula kusooka ku realizinga the danger eba facing danger gye mu facing one tuli mu reality nti kati abantu bategedde media ya Uganda 100% eri useless bategedde ba politicians abasinga obungi mu Uganda bali dense and the Bible bakitegedde bategedde bannamawulire basinga obungi mu Uganda bonna bali under Museveni's control tebakyabalina mu trust they don't trust anyone in Uganda and they don't trust any statement from you, from your colleagues, from any minister or from the any MP tebakyabyesiga byonna biyayi osuubidde ogenda kwa mugenda tuuka okukola statement nga ziri useless ng'ogenda n'okola statement nti njala soka kuwa ekyokulabirako eggwanga lya Amerika eryabongereza n'amawanga gakoze omwogezi w'amaka g'obukulembeze oba omwogezi wa gavumenti bw'avaayo okuwa statement ebeera final era ebeera gazetted teri muntu agiwakanya naye in the failed state like Uganda whereby minister alimba MP alimba president alimba first lady alimba buli omu alimba nga ne media yenyini ereka mainstreams kuliko bafere beerere gw'osuubidde mu Uganda akyasobola okulaba eby'omwogera kitegeeza bono osindika omubbi wandawe yajja ku statement already alinako damage ina face ba mu damage ngadda ofuna opondo yeke nyini damage message agenda ofulumya damage
buli kyalina kyonna kiri damage. Ogenda Sindika Fred Enanga gyayogere ensi yonna ne Enanga ajja ne ku TV okwogera abali mu press conference bannamawulire ne batandika okuseka nga tannayogera. Enanga ajja ku press conference okwogera bannamawulire ne batandika okuseka agenda kwogera ki ne ku pano y'abanne abamwerekedde okukola statement ogenda okulaba nga bagira bati genda kwogera kiriro ow'amagye kulimbagye agenda okujja okwogera ng'abasirikale abali mu balakisi bagana agenda kwogera mujja tuuka okola statement nga buli kati nga temwina kye mukyagamba bantu already wetuli. Museveni ogenda okujja okukola public ogenda okukola gundi State of the Nation address nga already byogenda okwogera abaana ku social media mu arcade mu taxi ku boda bamanyi byogenda okwogera naffe nga twabikubyemu dde bituli kiba kitegeeza kubayita okuwoza n'oyanika mu ttaka temukyalina kiba kimugamba bantu okitegeera. Yowazo okugerega nti fe tuli baawano tetugenda kuvaawo simanyi ntungamo luddawa ebife gye tusibuka kyokka mu meeting Janet abaana bamugamba tuwoye obuyinza Janet yabagamba we can't hand over power to Banyankole or to Baganda. If possible we shall hand over power to Northerners but mainly nobody Mao. So if you can't hand over power to Banyankole, where do you belong and where are you coming from? Janet Kembabas Ovawa Osimukawa. That means on daily basis you keep on exposing your nakedness and your originality. Mwe ate tewali kintu kinkwasanira kugaba n'abasajja bali bekwese ne bejjayo bokkanga tetubakuteeko gwotukira nga togenda kuba basajja Banyankole buyinza kitegeeza toli omu ku bo mwesibayo bwesibi Janet teri amanyi kitaawo teri amanyi nnyoko teri amanyi kijja kya kitaawo na nnyoko mu 7 the same as you teri amanyi nnyoko teri amanyi kitaawo teri amanyi kijja kyabwe where are they toyina history mwina temwina history kitegeeza slowly by slowly you are exposing yourselves okwekituma kimutali and that's a crime. The reason as to why the 1995 constitution is known as Museveni's dictionary, it's because each and everything which was written or amended in that constitution favors you. That is your notebook, that is your dictionary, where you wrote each and every article, each and every article or each and every law which protects you with your family, but not Ugandans. Your constitution wajikolangiringa dictionary yo eringanga notebook yo ndoteka kino kigenda kufavoringa kino kigenda kufavoringa kino kigenda kufavoringa. That is your own personal constitution, not the constitution that doesn't favor Ugandans anywhere. The 1995 constitution, which was amended by Museveni himself using the taxpayers' money, doesn't favor Ugandans. It favors himself and his family. Because each and everything which was amended in that constitution favors Museveni and his family, not Ugandans. Kino njagala nkiddemu. Constitution semateka wa 1995 eyakyusibwa n'akyusibwa yakyusibwa nga mukola ku kwagala n'okubeza mbuyiza wa Museveni so si kukulembera ggwanga. Yensobola kyabaga nti Uganda belongs to me kubanga akimanyi constitution yamukwasa amaanyi ago. But down ekitongole simba kita investigation you smell Uganda National Investment Protection Unit kati n'owulira kasasiro ba investors bafuna di protection unit. Kitegeera kati bana abantu batuyita basiro nga bazo tetutegeera. One mu constitution ewateekamu eggwanga ly'Abanyarwanda newe protecting kubanga tomanyikiddwako nsibo kulinga kitengejja. Noteka muntu wajja kutaka naberako emyaka 10 nga tewali amuvunaana tukuli nnyonyeko lifu abera ne ownership. No gamba nti gwe kennyini n'abantu bo olina obuyinza 100% togambibwako gw'ogamba. N'okyusa buli kimu n'okyezza. Okitegeera n'otuuka n'okwagala ettakujjako ettaka lya mayiro kubanga gwe obyagala bibyo. Oyagala kukyusa buli kimu okikyuse. N'okyusa n'akawaayiro akafuula omuntu munna Uganda kubanga okafevalinga ofuuke munna Uganda ne famire yo. Totikimanyi nabona tebazalibwa mu Uganda. Si bannansi. Nga nayo kennyini tuli munnansi. Ensi ekimanyi kati kamba tegeeza sali musalesi musajja munna Uganda musajja Musumaali bamuzalya yiri eri Tanzania. Musajja Musumaali kitaye musajja ali muvuzi watulera.
Muhozi mukimwesi munayoga tazalo mu Uganda. Bano ba Natasha bani bonna bazalibwa Sweden na bazalibwa Tanzania kuliko mu Uganda okwo. Kuliko mu Uganda. Gwa wakana wano. Museveni yawangula mu 2016 siwe kiri. Walaba ko Janet nga yoso omwana. Oba yazala bakulu nga bombozi. Constitution 1995 belongs to Kabano, not to Ugandans. It favors and protects Kabano group. So whoever comes to you, rotating around, talking bullshit, tell them that that constitution of 1995, which amended by Museveni, doesn't favor Ugandan. It favors Museveni and his Kabano group in Uganda. That's why they have a lot of powers to kill, to eliminate, and to do all that things against indigenous Ugandans. Tetu favoring. Bonata kuli muna Uganda. Yeso wanachi bagenda bajjo wa iro simanyi omuntu azali omuntu obera mu Uganda asobola okufuka mu Uganda omuntu gwe kati tuli ku byaddala wante tuli ku muzanyo MP enaddamu okusimika ebinyonga wa national platform simanyi 226 mu ndabiranga ddala mugambe genda oli ennyoko omuntu atasankola kukola statement ng'ayogera ku mbeera embi eri mu ggwanga nga MP munnabyabufuzi ambw agati luguddo oluvuganya mugambe genda oli ennyoko bakuba amajja amafu bali amanyi nti kiwedde engeri gye bakira ku makina bafuma lwa Tabuleni Center mu ku TV ku radio n'omuteekako pressure takyalina maanyi era nga batudde babeerayo muloogi nga bamukuuja biwojjolaga embweno yamuvumye mumulaba muvumu babeerayo nebiri bisimbi abwe enene embwe evuma ne bakwata ne sene baweereza bagula data basajja bavumecha awo benyiri ba MP ba nupa pambe wa sene baga basende bazuwa abana ba social media ne bavuma bodwani ku machano olwegulu. Mr. President, let me tell you this. Ochimanyi nti ba MP ba nupa bonna abadde mu G20 bonna babadde basasulanga abana ku media bakuvume. Wozo wana government yoka ibadde kuvuma newe nyini mu nupa badde basasula sende bakuvume kati kibakomezawo kibavuleka pressure baga Musajja amuvuma neta gwa maanyi kye kibakomeza bajja bazunga balinga ngo omukago mu ovolo badde bamanyi omusajja baamuvuma yagwamu kiwedde nga ne sende balinde bati Museveni agenda batta obo basia naye nga ate mutusubira mu January wa December breakaway ya mwenjirize ntudde wano munnange right ntudde wano egula wakafo mu mbalinze mbalinze mwenna either musigala babatte oba mugenda gye mulina okugenda ne breakaway yo nagikwata nenjiteeka nenjiriga obuyimba naye nga ate erina okubeera by all means era tugirinze bulungi nnyo tugirinze tugirinze bulungi breakaway amaanyi gali mbantu gwewe n'omwana ng'amala senior 6 oli wankyukakyuka tandika okuwoomingira ekifo ekyo tofaayo ani akirimu oli kyenjojo oli Fort Potro oli Kihihi oli Kasese oli Mumbalala oli ludda mutandika okuwoomingira ebifo bino mutandika okugenda okukima kadi ne membership kadi mwangu wetukoye zino ebisajja ebikulu n'ebisajja ebikadde biri mu kutubuzabuza twagala new blood with a new brain tukoye bana basajja bakulu mufiirideko ku nsi yammwe baana mmwe mutandika okugenda okujja membership kadi mutandika okuba campaigning obudde bukye mbalwa mutuuseeyo bana basajja balowooza nti teri bantu basobola byabufuzi balala no buli muntu asobola byabufuzi according to what he sees or what he knows mumulowooza nimwe musinga okutegeera no si mumusinga okutegeera mubadde musasulanga sera bamero bakyagula mulowooza tatukimanyi bulungi nnyo kati mwalabye amaanyi gazze mutandise okudduka musajja kyalina amaanyi katuddeyo muswadde teri kukkiriza kati bonna basirise basirise kasajja kakyalina amaanyi gwemuloza emizimu gya Buganda abantu baffe lugulo basirise bajja kwambala buli muntu yenna n'asobola okwogera ajja kwogera bajja kwambala buli muntu yenna asobola okwogera ajja kwogera
nga mutadde omusingi okuba Lumbuye n'agaana okusirika singa nalinda sirika singa wakyaliwo ekiriwaawo singa we yasirika singa wakyaliwo ekikyaliwaawo singa Masaba yasirika singa wakyaliwo ekiryawo singa Katongole mu Mbiransalafu yasirika wandibaliwo wakyaliwo ekiryawo singa Mapu yasirika singa wakyaliwo ekiryawo singa Ninsiima Gift yasirika wandibaliwo wakyaliwo ekiryawo n'abaana bali ku TikTok bawumalo kiseka baani bonna bakola ba Robert Crazy ba small video singa bonna baasirika n'abaana bali ewalo n'abasajja bakaza bakola video olunaku boza tebalina musaayi tebalina bakaaga tebalina tebabasumbwa abaana bangi bali ku social media bakooye eno gye tuli mu diaspora muliro omwerere twagala kudda waka kuba east or west home is best mwetamuza tulio tuli mu kusinika binnyo abantu bali mu America basula ku street baagala kudda waabwe balina amayumba nga balimedde kuba waliwo pressure baagala kudda waabwe boza nisara kudda waffe wano waffe kubanga byenjogera tebifavalinga government tebifavalinga Museveni kati golo najja n'olumba lugimbala bisira kubanga kinjogerako nkinamu experience wano wendi si waffe nina okuddeka by all means naye ekiŋŋaana okudde waka my life is in danger kubanga anjogera ensonga amuze batayagala kuwulira ffenna temulowooza nti obwongo waffe buli money minded nti babugula nti tebangula mutwe nkozesa mutwe gwange kyenjogera nkijja mu mutwe sibampa byakwogera kati gwawe byokwogera ovuma ekyovuma naye ng'ate gw'ovuma yagenda okujja mu nvuba kitegeeza oli musiru nnyo weetaagana kunoonyerezaako ani akuzaala either bakwenda bwenzi bakunywa bunywi gwatalaba lwaki temulaba oli mu diaspora ewaka wasindikanga emitwalo 5 ne gikola omwezi kati osindika miliyoni 2 zisobola okusustaininga famire yo tolaba nti waliwo ekikyamu era tosobola kutegeera nti waliwo ekikyamu gavumenti erina okukyuka as you speak right now gw'omuntu kaddaama ali mu Saudi Arabia nawe ali mu America ali e Bungereza ali ludda wasime muhozi project mwaka mulya mulingo olumbe buli muntu ku miliyoni 45 za Uganda alanjibwa miliyoni yes kotanya chupa ya amazi kotagula kompeka ya panado kotanywanga kotalyanko wadde ekifi enkoko you have to pay that money kubanga Museveni yazitwala kati kube simu vumaluba Kyagulanyi sitamu kuvuma Lumbuye nenga tomanyi you have to pay. Who consumed that money? It is Museveni and his Kabano group. So kati mugende mpola bagondi tulina ebyokukola bingi n'ebyokwogera bingi nnyo. Abantu balina business mu Kampala zifudde ziweddewo. Abantu balina abaana Bamuwambye babasaba bamazeewo. Abantu balina amataka acres and acres basigaza futi ku 10 ku 10 n'atwala ettaka lya Buganda. Abasajja balina yafuza Baganda basaba mazewani abatta Museveni. Abasajja balina business mu Kampala ezadduka eza transport babasaba abasajja Baganda bamazewani abatta Museveni. Boda kati bitundu 7 ku 10 zivugibwa kabana Baganda balagula basagwa balagula banyulu balagula batolo balagula bavuga boda balaga babasaba mazeewo. Akede kati zujjamba Nigeria bakongo ba Ethiopia ba Somali ba Uganda abadde bakola mu business bagaserudda Museveni abamazeewo. Edda tewalinga manerenda mu Uganda tewalinga manerenda. What happened to the economy to the extent nti kati akabano ke kawula sente district ku district with on condition lete ndaga muntu kuwe sente. What happened to the economy? What happened to the industry Ugandans? Gwenjagalo John challenge ngete mu Uganda Museveni nga tananja waliwo manerendas ngo Jacob Bank. Why now? Lwaki kiriwo kati? Leta akamyo nkuwente. Leta ndaga muntu nkuwe sente. Olina kizibu kyakulala muna kusomera ogala miliyoni 2 omusajja n'omuwa eka yettaka n'ekyapa n'agamba wandika ntunze n'agenda nakufuira omumindi essere ne school fees n'omwana tazi sente bazibira mu kkubo n'atwala ettakayo. What happened to people? What happened to Uganda? Temutayagala kumanya kubanga amateeka tegakola. Saudi wabagijjeeko ku YouTube ejja kubeera ku Facebook ejja ku channel ejja kubaayo tetukyakola musime bajjeeko kino nabagambi fetukola proper zoom tetukyakola propaganda tetukyakola blackmail tukola white mail kati wabajjako sound wabajijjako it's up them. These are questions which needs answers. Abayino bawa answer beba parliament ba kansala bibandi banabya bufuzi bali ku luddo luvuganya. These people are not Ugandans.
I repeat this statement. Museveni and his group, these are not Uganda, these are bandits. The occupants who came to occupy Uganda by all means. That's why they use money, they use force, they kill and they kidnap people. Whoever doesn't agree with them, either you face execution. That is wrong. And we must fight for our country. Let others wake up. And I encourage each and every indigenous Uganda, please come out and speak. Muina Facebook, muina accounts. It's your constitutional right to speak for a right. Chimusemateka wa Uganda kawaida kasoka power belongs to people. Owinza buli mikono jo. Yogera ensonge kuluma. Yogera kulwegwanga le tolinda kwogerera. Lumbuye bwava olwo lumbuye la 10 bagenda okujja tolinda nze kwogera tolinde basizenti ate wali kuntaze. Musituke mwogere totya. Baba teka mwakatengo butogera kubanga bakimanyi. Goloza lwaki bati ebigambo okusinga emmundu. Agundi yatandise okwogera ne bajja mu inbox ye gwe tugenda kutta tugenda kunonya family yo tugenda kukola ku why just mere words ne mutandika n'okutya ebigambo ne mutekako omuntu black ne propaganda ne mukubanga ayogedde lwaki mutya ebigambo bino okwogera mu ssemateeka mwali mwagala kufuga bakasiru if I ask akusindikira message Yetuino Mujuni Turiemana yakusindikira message. You man, you talk a lot. We are going to look at your family, we shall kill them, we shall deal with you. No tunuri mutnama so nega kuluma. Turiemana yakwandikira message. You man, we know you, where you stay, where you eat, we know your family. We shall kill you. God kill your mother. You have guns, you have power. Why do you intimidate me? Let me speak out. But you keep on going people's inbox, intimidate them to why? Why do you stop people from communicating, from talking? When you have power, you have power. For us, we don't have power. So if you start intimidating people who come out to speak, that means you even fear your shadow. Eranza bamanya bajja mu inbox yange semwe ku Facebook wa WhatsApp nangamba simanyi you man we know you okusomera nya semwe kuliko tubiyema na nkuwe mula era tebadda kubbe ekigambo tebadda newe kusanga message nga yobere byekisiro kudambu lunye ekigambo ekinene nnyo ekisinga n'omuzikiti gwe nakasiro ogwe rubaga n'enkikuterawo mu inbox wonnubya n'enkikuterawo deal with it since na kuyisarira invite you tugenda kota tumanyi wobera tugenda kuotwa so what toina monopoly kuwemula nange ndimanyi okuwemula so if you come in my inbox okuntiisatiisa ng'otandise okuwepo mwengenda kuwemula nkuteremu ekigambo ekinebwe bu tonakyogenda kukola it's my constitutional right gonnumbye sinze nakuyise Nayogera birungi tuli ku bukombo simu bagenda kunyima omukazi nja kuwemula bonojja mu inbox nga saakuyise ontiisatiisa mumuwemule. Use each and every tool you have to defend yourself and to defend your nation. Don't respect someone who doesn't respect himself. If you're fighting for your nation to defend your nation, you have all right to use each and every tool which you have in your powers to defend your right and to defend your country. Don't be intimidated. Aine mundu ajate okuwandikira message mbogwe ngenda kutta. Why? Right zenine okwogera. Now right ozirina. Counter attack my message. Through speaking the truth, so sikunti isatiisa. Bwenkubuuza, how did you get that land? Reply minti naligula kugudi biwandiko bibino. So sikunga ngenda kutta. Okitegera? Musenza abantu kuba tubabuze ettaka mwali jaludda temuyina ansa yaayo. Mugenze bukalasa mumenye land board, mumenye land offices. Mututte bye kuba mwagala kufoojinga byapa.
Meeting ezibbe ettaka zitula mu tenti mu kibira mu bibira batudde bano batuliyema na batudde na Kirad is going to be taken again. Batula mu nsiko ne butoki. Batandika okunoonya ebigundi waawo no waawo ne bajja. Ne batandika era nolabira nga obwongo balina butono nnyo. Let me tell you one thing. Buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero. Ettaka teririna mipiira terisenguka. Mukole kazambi wammwe yenna mugoba abantu ku mataka muzimbeko mutekeko ze estate, no problem. No problem. Oweekitiibwa Nabbi Muhammad yajja okulokola abantu. Abamu tebamutegeera n'agenda. Oyo ne chapter ine ekomawo. Nabbi Isa gwe tuyita Yesu yajja okulokola ne batamutegeera. Era ne bamukoba ne bamutta najja n'agenda ne bikomawo. N'abalala ne bajja Katonda nga tusindikira sigiro ne bakomawo ne bagenda. Bajja ne bakola bye bakoze ne bagenda. What about kabano? Your time is just near in the corner. Time is going to come nga temuna kimugenda kutwala. Era mugenda bireka. Njasa nkutakale musaddate ko famu yente nzitwale because I'm the rightful owner of that land. Ngenda sawo kalina zine mutadde nalya zemutadde ninda zitula kubanga I'm the rightful ownership of that land. Ne munabikiso ne mbiteeka mu digital. Wabera oche tuita mata title. Ate temuyina right ejja byapa bya Uganda ebya 1900 na bine ebiro bya blueprint simanyani kubikyusa ku mwala kuba mwagala kukyusa no. Tujja kuddayo kino kibajjukiza n'ebyapa bya Uganda gye biri origine ebongereza. Ebyapa bya Buganda origino gye biri ebongereza. Tetusobola genda mu kooti kulwana muntu yenna ng'ebyapa origine ebyasooka okubwa abafuzi b'amatwale gye biri. Biramukubira ku NASA, bimukubira mu ofisi zammwe mu bikube ebyapa origino gye biri. Gw'osobola okuwoza n'ejjajjaawo. Osobola okuwoza n'ejjajjaawo ku nsonga za family bakitawo butya bwe yajja mu nsi oba butya bwakozizza butya bwe yakoza kitaawo kati bajjajja ne bajjajja b'ebyapa gye bali kati gwe ne bona tasimesime kiri mu digital waliyo ensibuko gye bayita ensibuko y'ebyapa the beginning nga Bible bwerikeeki endagaano enkale n'endagaano empya bw'oba oyagala kutegeera ebintu bino kwata Bible osome endagaano empya n'endagaano enkadde enjawulo zero. Bakubati batekako New Testament ne Old Testament, they are the same. And ne history mungi ali mu Bible yava mu ndagaano nkadde kati gono gati simeni ne chapa ekiri digitalize. Kwebuzabuzanga omusajja asitamya afuka. Okitegedde? Ebyo naye muliko byonna Museveni byoliko ne bakyali mubuzabuzanga abasajja basitamya bafuka kubanga mukimanyi the reality is buli kintu kirinako original yakyo. Buli kintu kiriko original yakyo. Tubula abera bintu biri original ne ku photocopy muina buli kintu kye muina mu Uganda muina photocopy original byali ne munatta abasajja ngoligo mwateruwero muzeyi mugambwa ne mutwala ettaka lye muzeyi mugambwa yafudde ne abaana we bali n'abazzukulu we bali agenda okuzimba we bali nnyo kuzimba bulungi nnyo mu bage tali ya myaka ebiri wagu mu kitundu ne myezi bitono nnyo. Familia Mugambo ejja kujesangayo kalina gye mwatadde ajja kubeerawo kuba ojja kubonoonya passport y'okudduka nga bana ba Mugambo nti wano baatuzaala nga ajjanga atwala. Sometimes we don't need to fight with you. Do each and every thing you feel like to do in Buganda, in Bunyoro, in Teso, in Ankole, in everywhere. Time is going to come. You have to answer. If you don't answer, you have to be in jail. And each and everything of yours is going to be belongs to those people because they have history and they have all the documents. So, byonna mubikole mukole kye mwagala bemba mwagala kati nabene ku State Square mwatandise okuzimba baka restaurant bambwachi ya State Council ya wadde zimba baka restaurant. It is called a city square. Elias Lukwago, Mayor wa Kampala ne Kampala Capital Authority ne ba councillors mwenna twagala kumanya ani wadde okusembwa y'omusajja yazimbye ba restaurant ku Constitution Square ani ya ku State Square ani amwadde okusa Lukwago mutambula ensi yonna Minister Kampala mutambula ensi yonna mwalabya mu square gye bazimbye mu kizimbe. A square is a place where people they go and relax. All state functions wezibera ezili simple state functions wezibera katuko ngambo cha a square you hear the word Constitution Square
lwalo nchigira constitution ya Uganda gwate wozimba restaurant Bluo magana teka umaduka kuba that is what you know now kusimba arcade na flats bana bagendo zisulamu. So you think you kill but Chagulanyi Ssentamu which would a single bullet might cause a catastrophe. Abana bamanyiddwe Canada gye bali, mu America gye bali, Bungereza gye bali, mu baba manyi mu system baba manyi bulungi nnyo. Buli kimu tukimanye, tosirisa busirisi. Museveni kayindo tafire simanyi muhozi simanyali mulagire bakubesa eri. Lisobola batwala nga nenna bugisimufungize sina kinne mufira buli kimu ne mutaddamu kulabikako ku map ya Uganda nga n'okwogera bugambe ekigambo nti ndi mwakabano. A single bullet esobola okwekwekesa identity n'ojejjako n'otuuka okubanga n'otambula kiro nga n'ekiro kitya nga nawe kennyini weetya nga n'ebikuliko bitya nga ne bw'owulira nga enzizi ne bw'owulira nga owulira ennyanyagiza ennyanyagira. Kiringa bw'onoba nga oli mu diaspora nga tolina mpapula obanga wazizza omusango ne bw'owulira ambulance yokka ng'eyita oyinza okudduka emisinde. Time is coming. Situation ejja. Just a mere mistake. Esobola okukozesa generation zammwe zonna nga tewali asobola kuddamu kweta musimanyi tuli agenda simanyi tuli amaana simanyi ono tumwire simanyi tulina abantu betumanyi the indigenous Ugandans betumanyi bavanga mu northern Uganda. I'm still remembering waliwo RDC yali wakampata Zebra Rabishagara. I don't think whether that lady she's still there. Bibantu betu batumanya abasajja abakazi abanyankulu original Zebra Rabishagara. Abasinga obungi temwamulira yali RDC mu kuba RDC abasoka mu Kampala. Simanyi bajali omukyalo oyo wa family y'ekyali. Situli balero muyinza okulanga oluladi nakababy fest tuli balero. Nzijukira omukyala yamutanga Zebra Rabishagara. She was a very humble lady. Handling issues gently. The most respected RDC in Kampala ever. Zedda Rabishagara. Ndoza bambi yafadda mukazi okubangira yali mukyala ng'akuze mukulu. Okitegeera. N'ebintu byemukola bino mbikule nga mukimanyi. Enseera change is a must. And change is a fact of life. If you don't want to change, then change will change you. Enkyukakyuka mbulamu kikakatako obulamu bwo. Then what oyagala nkyukakyuka ye enkyukakyuka ejja kukyusa. If you don't want change, change will change you automatically. And change is a fact of life. Enkyukakyuka kimu ku bintu ebiri ku bulamu bwo. Okitegeera? So mwajja nengalabira mu idea mukufuga myaka 5 mubere waawo nga mutta muwamba mukole mugula zile embuzi enyangu z'okuwewa kwa obukadde 5 1 billion kubanga gogaga tuddewo olesa abalaba babonabone ko baguli ovuge mmotoka sebo that ekiti kigenda kukola banna Uganda bonna baina eco rights baina eco share ku nsi yaabwe. And they have freedom of speech, freedom of expression, and freedom of choice. Whenever they are, the moment there was a Uganda or in that documentation in Uganda, you have all equal rights like I do, like Museveni, like others. So don't intimidate people and abatambaja rights zawe. Eyo superiority je mwagala okuba nti mwagala kutula ku bantu mwakabinja kamwa katonde nnyo kubanga you have guns. You have courts of law. Muli maje, muli bulandizi, musimitu gamba nogo twatere embundu twafuna obugobwogerezi bombo kulati mwabufuna wa muina history ki mu Uganda muina history ki. At one time 7 you said that you belong to Chwezi, but bembanga muli mu destroying the history w'abanyankole mu destroying the history w'abakonjo mu destroying the history w'abatoro history w'abasoga history w'abaganda nga mu destroying obuwangwa bwawe. Lwaki njagala musoke mumbulire ekibuuzo eki mwagala tugamba abachwezi mu Uganda we bali bavaawo tewali ekyo musobola ku restoringa ku bachwezi. If you belong to bachwezi, you said I'm asking you are busy destroying all the original cultures and tribes in Uganda. At one time you said that you belong to bachwezi.
You mean the Tresidans, for them they didn't own any traditional site which I need to be restored again. We shall romance you story by story. We shall hand you story by exposing you one by one. Hey, and that crazy. Abachwezi tebayina je basibuka tewali kintu musobola ku restoringa kubalaga nti jibova. Gwenodira munda Uganda omwana n'omufule momboze mu nsi ye. Nga tamanye nkyo baana abeerawo. Baana balizoti nze mukunywa omwenge, mukunywa enjaga, but that's not their choice. Bali mbwa kadama, that wasn't their choice. Baba tunda mbodo organize yali choice yawe. Gwe Museveni oyinza okuzaala omwana ngo omwagaliza genda mbwa kadama. Wadde bayika Windows. Osobola okuzaala omwana ngo omwagaliza genda mbwa kadama nga kola 24/7 alinga balubu. Oyinza okuzaala omwana n'omulanga anywa mwenge. Anywa enjaga. Kumanga that is your plan. Obaleke banywa omwenge. That's why eva mutegeka ebivulu kivulu ku kivulu. That's why n'abaana bamugulira data okujja ku social media okutulaga amakugunyu, okutulaga obuli enkoko, okutulaga ebitundu by'ekyama n'okuwemula ze musinga okufandingira nga bali kuli kubanga kyemwagala babeere eyo twagala bajja mu negativity eyo tubateeke mu positive side of the life bategerete they own that country. Mubatadde mu negative side of the country babeera nga balowooza kunywa, kwegadanga, kunywa njaga na kukola kiki balowoozaako. Eyo nature gye twagala okujjawo. Mwagala generation zibenga zisiruula busiruwa zino kubanga they can't speak banywa omwenge kiba kiwedde nga gwotula tujja okubafuga. Ne Katonda akubabogo, Katonda bogo. Aloli w'amaanyi wakuba yoseri omuggo. Omusika n'abanga tasobola dde okusoma empapula. Wadde okubuuza ku bantu be yaleese be yayise n'ababuuza manya kumanya nti gundi nkulamusizza gye baliko. Okita kyangu ekyo. Museveni ne kagroup ko mbajjukiza omugwira asigala mugwira. A refugee remains a refugee. Whatever system you use will be reused against you. Nchidam. Whatever system you are using against indigenous Ugandans, that system will be reused against you. The kangaroo courts, they remain there. The same constitution which you have made in 1995, we shall use the same constitution to charge you with your entire family. Abagande tugambira tusiro kama mayute bakwata kugaga woloma. And for the first time, let me appreciate the police officers and some UPDF officers. Thank you very much for the work well done of protecting Ugandans and their properties. If you don't mess up and cause commotion, nobody is going to make your life difficult. And you've witnessed it. If you don't beat up people and you just guide them, they don't make commotion or they don't cause commotion. But the moment you serving officers start misbehave, the citizens, they will misbehave too. And it will lead to death, to death and to lead to cause injuries to Ugandans. So please, the indigenous serving UPDF officers and police officers, please behave. Protect Ugandans as is written in the Constitution of Uganda. You don't have a right to beat or to torture anyone before the courts of law. Remember, anytime Museveni is going, we shall remain behind with you. Muhoozi is going, we shall remain behind with you. Salimu Saleh is leaving anytime, we shall remain with you. Kahindo Tafile is leaving, we shall remain behind with you.
You understand? So behave, protect Ugandans with their properties. And if time comes very soon for claiming our victory and to reclaim our nation, please stand on the side of Ugandans. Don't stand on the side of refugees, whom you know very well that they are not Ugandans. That's because they have mismanaged our country. So please stand with Ugandans at any cost, at any time. Ndowooza nakulaba Katonda bakyadde mukkirize okwogera kwange okwa leero. Mbadde mukambwe mukolwa ensonga nti bannabyabufuzi abatategeera kye tuliko tetugenda kubakkirizaganya nabo, kubanga ffe omulimu gwaffe gwa kujjukiza bannaffe abataafuna mukisa kujjukizibwa na kutegeera bintu bino. Nti bwe nnina okwogera naawe Mariam bw'olina okwogera, bwe nnina okwogera Helen bw'olina okwogera, Kyagulanyi bw'ayogera naawe Musoke bw'olina okwogera, naawe omuntu Okero bw'olina okwogera, kitukakatako Kyagulanyi si alina okwogera ebigambo bino, Lumbuye si alina okwogera ebintu bino, Birundi Masaba si alina okwogera ebintu bino, William Asimo si alina nyini nsima Gift ya Katongole si alina ebigambo bye twogera bikakatako naawe obyogera. Leka kwefuula nga atalumirira ggwanga lyo naye nga ggwe ggwanga likulumirirwa. Leka kwefuula nga atamanyi mateeka nga atamateeka gyegali. Leka kwefuula nti sente z'okola leka kwefuula nti sente z'okola zimala buli kizibu. Nedda eggwanga liyimirira ku ekikufuula munnansi bwe buvunaanyizibwa. Y'ensonga lwaki osaba visa okugenda mu Amerika. Y'ensonga lwaki osaba visa okugenda mu Canada. Y'ensonga lwaki osaba visa okugenda mu Europe. Kubanga bo baategeka ensi zaabwe, naffe twagala ensi zaffe tuzitegeke. Y'ensonga lwaki otuuka ne bakubuuza papa si kiki ekikulese mu nsi zino, oddayo ddi, wajja kukola ki wano. Y'ensonga lwaki osaba asayira osobole okufuna empapula. Mu Uganda ki ekitaliyo. Bungereza tena kirope kya gold yava mu Uganda. European Union tayina miti giva Uganda. Owulira byonna biva waffe okuba tulina poor management. Y'ensonga lwaki we are suffering. Tulina mineral resources esobola okuyimiriza bannayuganda bonna nga tetulowooze wadde omulimu gw'ensimbi. Lwaki twewola? Feta tusinga amasomero ku lukalu lwa Africa. What went wrong? Kati nga ne degrees za musoma zi useless. Okitegeera? Muli Dubai mutambula ku street mubungeeta basajja n'abakazi mwasoma. Dubai terina kyerinda mu myaka 30 mabega Uganda yagiyamba nako. What went wrong? Nga tonnavuma Kyagulanyi, tonnavuma Lumbuye. Soka wesse mbigere kye kyakuleta Dubai musano gwakanga ogunagwa mu ggulu. Soka wabuze kye kyakuletayo. Wamu buli kimu kisooka. Tuli mu diaspora lya muchere na bumondi na makoloni mu Uganda wali uli kika kya mmere. Enkuba etonnya omusana ne gwaka eno tebibeera jo. Omusana bwe gwaka gufuuka ekizibu. Enkuba bwe etonnya efuuka ekizibu. Eno neighbor auto mumanyi ne omala n'emyaka tasobola mumala. Mu Uganda otambula n'ogende wakojja wasinga olookola otya. Njagala mweyiwe mu struggle eno tujjeko Omusajja. And this is to remind all Ugandans who are in diaspora. Goyinza okulooza nti oli eyo weefudde nti Uganda tekwatako. Chimanya nti system y'abazungu, the moment you clock 65 years to 70, nchiddamu gwe muna Uganda ali mu diaspora chimanye the moment you clock 65 to 70 oba tokyalina mugaso mu nsi eyo ne mu system ya government obeera expired goods. Y'ensonga lwaki bakujja mu nnyumba ne bakutwala mu care home mu care centers. Tokyasasula musolo, government yenna okuliisa. So nga ate mu Uganda abaana ba mwannyoko, abaana basengawo, abaana baani osigala nga weeyagala nga buli kimu okirya mpaka lw'onoofa. Neeno mu kasowezi myaka 7 you are useless. So nga ate mu Uganda myaka 7 myaka 6 oba osaza. Kati gwali mu diaspora simanyi muhozi project mbaba oli naava mu Uganda n'olubuto lunungento mu yakasasiro akunyumiza muhozi project ng'okola 24/7 oba otegera una kuki ng'okimanyi nti mu diaspora bw'okoze tolya naye nga ate Uganda osobola okudda ku bijebebeje n'olima emmere n'owanga olya emmere weba kateri akusasuza renti naye nga mu diaspora tosobola kubaka mu nyumba nga tosasudde renti. Lwaki n'oba wagigula olina okusasula tax council ate sente ziri equivalent ku leetu kw'osasula buli mwezi. Lwaki temufuna bwongo?
kati goma matata agiyo nga bakuleta muhozi project simebi chipi lwachi bajja mu diaspora kibasigale Kampala muhozi project yongera chiko economy yensi mwoli obagwe kongera ko chiko bajja okuletera mboze eno toyagala kudda wamwe kati nchiddamu basebo ne banyabo amanya gange Lumbuye gwe yenna ali mu diaspora wonna woli kimaite ka stores emyaka 7 mu system y'abazungu obeera expired good tewakyakwinako mugaso kubanga tokyava musolo system ekuwandula automatically bakutwala mu gye bagabirira abakadde lwaki ne mu Uganda mu myaka 7 omusajja n'omukazi oba okyasobola okukola okwerabirira ng'ate oyina ne relatives ze tuyita extended family esobola okukulabirira mu diaspora teri extended family n'omwana we asobola okuleka mu nju n'agenda kubanga they don't care but for us we care kiri mu DNA kiri mu butonde as long as we claim back our country tosobola kulekera munyarwanda kutwala nsiyo no that is a big no tosobola kulekera munyarwanda kutwala ttakalyo no that is a big no fena togera kubera compromised olw'obusente no sente nyukuta oba numbers ne yazifunako akyazinoonya gwe zaggwako akyazinoonya n'azirina akyazongerako kati bwe bakuyita okuwa essente olye mu nsi y'olukwe obeera nga ssekoko emmanywereko ebyoya kubanga obudde bujja kuziba bakutegere nti munnange walya mukitegedde bulungi mbajjukiza Uganda nsi yaffe tetulina nsi ndala ne bodo okwata passport ya Bungereza by all means bagenda kuzika mulimbo after 15 years bakujjo baziko omuntu omulala think about that ne bodo wana passport ya bro ya America east or west home is best boys emyaka 7 bagenda kufuka expired product ne bono fa bagenda kuzika mulimbo after 10 years bakujjo bakusasanya batekawo mulambo omulala chokanga wane waffe Uganda you own that land bagenda kuzikawo generations abajjukulubo zijja kulanyanga ziraga ekijja kyente kyekijja kyajjajja amanya yegundi yazala gundi negundi mu diaspora tebiriyo ekyo nekikulema okujja mu bwongo obwo kotegera tulina okulwanira ettaka lyo goza kyo munyarwanda ayagala otwala ettaka lyo kyenkubuuza no sangoli ali ku TikTok anyumya mboza kwepicha ye kyasinga okwa nombuuza okwepicha ogenda kufuna muki nsobola okuteeka wali mu kisenge n'omukazi ne mwepicha okumala omwaka mulamba can you manage it no nyasimeno nya musajja omunonyo ogenda muteeka wa mweyensi tosobola kulya laavu forever time etuka ngo inokola ogenda kolera mu economy ki oyina okulabirira abantu ogenda balabya mu economy mu nsi ki ate mu abaana abo buwala mubere careful nnyo bino ebintu mwandi badde musingo byogera kubanga eno ensonga ekwata ku mmwe bannakazadde ekisajja kisobola okuwonza ne kikulekera omwana n'otoba naye emyaka gyonna kati ensi bwe banfunga Uganda ogenda kubonabona n'omwana kyovula mugenda bwakadamu ne mugenda ludda mugenda bw'obusi manager kubanga abasajja baluzinga value tebakyalina kyebakola mu nsi yabatabukako not because bali bakyagala Museveni watu yabafuula busobola okuwononeka twagala kubajja mu mentality eri egamba nti mu Uganda omuntu okulooza ku nsi ye kimusingira okulooza ku sex oba okulooza ku bintu by'okunywa omwenge that's the story of all over Uganda. In Uganda, it's very easy someone to discuss sex and booze than discussing national issues. That's why each and every day they organize concerts. On social media, they talk about concerts. On TV, they promote concerts, not national matters. Oh, no, yachayori. Oh, hanage. Oh, no, yakwanyori. Oh, agundi, simanyai.
n'owulira nonsense w'ekisiru. Congo yesinga obugagga mu nsi yonna in terms of natural mineral resources, but abazungu ba colonizers oba colonists babalekera system kunywa kwambala na kuba ndongo ne bateekaawo bagenda okuzuuka kyofula abakongo mu nsi ne basinga okwambala omuzimu gw'okwambala n'okunywa n'okubeera n'endongo gwa era bw'osanga omuzaire beeyerusa bambala banywa omwenge tebava mu ndongo. Ekikolimo kyabagendera mukati naffe bannayuganda tulimu ekintu kunywa kwepiikya kwogera mbozi za bisiru tebasobola kwogera ku national matters. If you want to identify as someone from Congo, don't waste your time. They are good at dressing, drinking, attending bars or music concerts, and the big number of all Congo, they are artists bayimbi no atamanyi kuyimba yefuna ati muyimbi iyo kali kyo omukoloni gye bateka naffe identity Museveni gyatwambaza kwepisha kwemula kunywa party after party. So when we talk about national issues baga Lumbuye mulalu masabataina byakola they are jobless seekers tebana byakwogera bogera propaganda bogera blackmail because we are talking the issues abantu zibalina okwogera zitambuze ensi kati ya identity Museveni gyabateereddewo mwejje mu identity sikulagana muntu atalina identity ku nationality na nsiye sikulagana muntu atalina passion ku nsiye era nze tujja mu nsindikira pinyo tolina passion ku nsiye ne kuddamu I don't reply to fools kwa manyi value y'ensi yange gendo no soko omuzungu yayambaza omukonge ekyambala n'omukonge akyakitambulira kati naffe Museveni abulandize bannayuganda mu bintu eby'ekisiru kyokula loji nyingi mu Kampala amabala mangi bateka concert ku concert nodira ne national airstrip oba space ne mutandiko giteekamu ebivulu abantu bepikizeewo ekiro a national space mukama makomo tusinkane ku Sunday mulange Mengo mwelaba